poliisi ne UPDF omuntu yeeyita atya omuyeekera n'akwata bendera yaffe eya Uganda n'atandika ogikubya enkuba njagala muwe bendera yaffe ekitiibwa. Bobi Wine Bayibuli egamba nti suula omuggo oyonoona omwana. Mwe poliisi bwe munaasuula omuggo ne mwonoona n'amagye naffe tugenda kumwekolera. Katika amawulire ekyo bw'oba omanyi nti kati olina edduuka ly'otaddemu fulaaga simanyi fulaaga bagenda kulimba. Gwanga ate fulaga era okubeera respect oba ogitambuza kwonoona eggwanga lyayo egenda kukusasulira ogenda kukusasulira. Katuweereze fulaga respect, tuweereze respect abantu ababeera wansi wa fulaga ya ffenna tubeera bannayuganda, ffenna tulina eddembe lyakubeera ki Uganda. Naye bwe tunaakozesa ebintu byaffe bubi tugenda kutusasulira. Mumpulire bulungi, kati bano abagamba nti mu maaso g'edduuka ogifudde ofiisi, ekyo ogenda okusanga ne ofiisi ebagiguddewo. Edduuka bagenda kubisimayo ebinaddewo si byange. Mumpulidde bulungi, omulimu gwe guli nze nkowoola ate ndabula omulimu gwe guleki ate n'abakozi bakoze eki kwegezaako olumba NRM ojja kufuna ebyonaafunayo. Tosobola kubanga oyagala nkukuume ate ng'olina bw'otyobola eddembe lyabwe. Tekisoboka nti olina bodaboda ezunganya efulaga ekuba enkuba omusana eyo bajja kugitwala. Ekyo bagenda kukaki nze ndaba gye tugenda kufuna ebyokweri. Tulina emirimu mingi akola ki? Tulina emirimu mingi akola ki? N'olwekyo nga sinabawulira kyokukola olwaleero okutandika enkya ssaawa 6 abakuba fireworks yalina fulaga tugenda kufumba.
ensonga ya bendera ya Uganda ekutte wansi ne waggulu naye nze nga mulindwa njitaputa bwenti 1 mwe mukeera ku makya ne mugamba nti bendera ya Uganda ya kitiibwa nnyo era tesaanidde kwatibwa muntu wa wansi nga ffe olwo ekitiibwa ekyaffe nga bannayuganda kiba kisigalidde wa jjukira ffe bannansi ate ng'ekitiibwa nsubira kitandikira ku ffe nga bannansi 2 mugamba nti nno bendera ya Uganda teyina kukubwa nkuba ne mmwe baminisita abakyogerako njogera ku mmwe Anita Among Bakasaija mwakeera ku makya ne mubba amabaati g'abantu era we twogera kati enkuba ekyabakuba akasana kabookya njogera ku bannandutu n'abasigadde. So how do you authoritatively tell us nti mulumirirwa nnyo bendera ye Uganda obutakubwa nkuba ne mutalumirirwa muntu wa wansi akubwa enkuba? You cannot authoritatively tell us. There is no credibility there. At the end of the day, you're either contradicting yourself oba mutulaga nti ffe kuba ne bwe tukuba ffe bannansi kasita bendera tekubwa nkuba mwete mwawukana n'abantu bayisa famire zaabwe bubi naye ng'ebweru ku kyalo mugeza kulaga ekifaananyi ekirungi nti muli balungi era muyamba. 3 mwakeera ku makya ne mugaana abantu kwambala beret nga muyita mu buwaayiro mu bitabo byammwe ebyo kati ssaawa zino mutugaana bendera nga muyita mu buwaayiro obwo. Ekyo kyokka kiraga nti amateeka ge mubaga galiwo kujigiriza muntu wa wansi, galiwo kuleka bannansi mu buddu, ate galiwo kuyamba mu abakulembeze okwongera okutufugira mu butamanya. Si kutukulembera wabula kuno kutufuga fugge. 4 kuluno bendera ate balabisizza nnyo mmwe basajjamu abasalawo okutufuga ne mugaana okutukulembera. Mutulaze nti buli kintu kyonna kye tukola nga tukikoledde mu bumu as in unity. Temwagalangako kulaba abantu nga bali united. Ne bwe tugenda ku bajja tugamba nti no tugenda kulyanga emmere ku ssaawa nnyaffe na bannayuganda mukikuba mutya nnyo okwegatta. Kyovula mbadde nga mugezaako nnyo okulaba nga mutusosola mu mawanga ne tukikuba ne tugamba Abanyankole, Abakiga, Abakyoli, Abaganda, Abanyarwanda ffenna tuli omuntu omu. Awo ne muwulira nga mufa. Bwe tugezezangako okwerwanako twegatte nga opposition party ekyo nakyo ne mukikuba naye Kyagulanyi ku luno kye yabakola. Tusaka mwekasoke mabireko Kyagulanyi kye yakola government eno. Anti twalinga tugamba aba opposition begatte wamu tusobola okulaba nga katujjako General Museveni nga bo baga nze sigenda kwegatta. Kati Kyagulanyi yabakwata kakota ye yabagamba kimu. Bw'oba toli mu National Unity Platform, bw'oba tolina umbrella nga tugamba oli wa independent oba oli wa bibiina birala mwenna muli ba NRM kakota. Kati tulina opposition yeki naye gwe reverse psychology ali wano buno bwongo bwe buli wano naye ne government yakitegeera dda. Twabakwata dda kakota independent ate nze ndi wa FDC ate nze ndi wa DP kakota PFF FDF kakota mwenna muli ba NRM temuna kye butugamba. Tumanye ekibiina eki you are either in NUP, you are either in National Unity Platform or you are in NRM. Manvuli wolabira Manvuli tikinga Maseruka Mukono South tikinga Honorable Namboze Mukono Municipality tikinga Honorable George Musisikira Municipality tikinga ate wolabira President Kyagulanyi Sentamu oyo ye tikinga omala osigalewo okuma akaluluko. Kunga fenna tuze omusango, fenna bannayuganda tuze omusango gw'okwagala ensi yaffe. Mujagazi Sekajanja kwata bendera eno ne bwe bakuba emigo gikwate, kiriba kya kitiibwa nnyo okutwala mu kkomera.
ne bakusiba abaana bo ne bagamba taata oba maama bamuzibidde ki tikwagala Uganda yabadde ayagala nnyo Uganda guno gwe musango ogusinga obulungi mu nsi yonna. This is the best crime to commit it if they think it's a crime. Martin Luther King told us that if a law is unjust, it is not only right to break that law, but it is a moral duty to break that law. It is a moral duty for our generation to uphold this flag. This flag means unity. This flag means our ownership to our country. Don't allow anybody undermine this flag, not even the police. And I caution you, security operatives, mwabasirikale abakuba abantu kubanga balina flag. How can you beat somebody for holding a national flag? How can you send dogs to bite a Ugandan for having a national flag? That should be shameful. This is what we share in common. Love it, uphold it, respect it, fight for it, and defend it, because it is yours, it is ours. Waliwo abakulu mu gavumenti abanaatera okufuluma offices olwa fulaga mu ekintu kye mulabanga ekitono, bizinensi y'abasajja, era tageti yaabwe eri kukusolooza biliyoni 5 kuva mu bannayuganda. Waliwo ebuuzizaako lwaki kafulaaga kano akataweeza na matiriyo wa nusu 5 bakatunda 15,000. Okimanyi nti akuba fulaaga zino mu Uganda alina olubuto lunene w'enaaleemu, byuma bye bikuba fulaaga zino. N'emmotoka ezizitambuza mu Nuupu abazitunda bonna bakuumibwa ba military. Lwaki gavumenti bweba fulaaga egisireteninga tesikwata emmotoka kwe batundira fulaaga mu kampeyini za Nuupu? Okimanyi nti teri dduuka lyonna litunda fulaaga zino. Aba Nuupu bennyini be bajja nazo mu kampeyini zaabwe, era buli kafulaaga bakatunda 15,000. Kwata calculator. Eno bizinensi y'abasajja batumbuta ab'enaaleemu ne Bobi Wine ayinako mugabo nga bwe mwamulaba bwe yabakubiriza okufuna endagamuntu nira n'emujjamu n'emuwa buwumbi. Gwe weebuuze, gavumenti bw'eba teyagala fulaaga zino zigende mu bantu, lwaki tebakwata gye bazikubira? Lwaki tebakwata emmotoka mwe bazitundira? Wali olabeko gwe bazikwata zitunda? Era mwenna abazoogerako mbalaba obulamu bwammwe buli matiga. Bizinensi y'abasajja bano singa basakisiidinga ku 15,000 ze batunda kafulaaga kataweza wadde matiriyo wa nusu 5 ne baguza abanayuganda obukadde bubiri bwokka, baba bakoze biliyoni 10. Obukadde bubiri. Naye ng'ate tageti yaabwe yakuguza bannayuganda obukadde 10. Tageti yaabwe yakuguza bannayuganda obukadde 10. Tageti ze biliyoni 10. Kati ng'osinika binnyo muze ndi mwogezi wa poliisi. Nze nabagamba opozisoni ya wano y'abafere bakozi ba nsimbi. Toyinza kuguza muntu k'amatiri yaako ak'ennusu 5 10 babakwata bujega. Kati maaso awo bagenda kuleeta ekiboozibozi nti eno y'ensimbo y'enkyukakyuka era eggwanga ligenda kutabanguka, buli omu alina okuba ne fulaaga okutulaga nti oli waffe. Olabe bannayuganda obukadde 50 we bazigula, abo abasiru bagenda kunnyuka. Actually bagezi kubanga bazannyira abasiru ku mitwe. Abo abagezi Kadingo ne gurupu y'enaale bagenda kunnyuka n'obuwumbi 5. Mbabuulira awo maaso bagenda leetawo ekiboozibozi nti bw'otaba na fulaaga eggwanga litabwanguse mwab'enaale olaba abantu we bazeeyunira. Ekyuma ekizikuba kya musajja wa lubuto lunene w'enaaleemu. Emmoroka mwe bazitambuliza eriko n'abasirikale ba military. Thank you, Kent. I wouldn't want myself to have a serious debate on as far as the national flag. Yes, the national flag as a national symbol is concerned. Because I recall very well, that was last week. Yes. Last week but one. I was in a meeting, and it was a security meeting. I happened to be
one of the participants in that meeting who raised up and said, yes, okay, I have seen something unusual. Yes. The misuse of the national flag. And how it came into my mind, I went to areas of Chikweni in Kawara. That area has a good population of the garage people. Yes. Garages and all that. So I saw flags hanging, flying in big trees, buildings, and more so now it has gone to an extent of being put on motor vehicles, motorcycles, you know. So now you wonder what kind of activity is this? I remember those days, even not only those days when we were young and like still in school. Yeah. Even now, if you came to our headquarters, if you came to our stations, you will find the flag raised. And now you find 3 flags raised. We have the national flag, the color parties, and the color parties, and the East African positive flag. yes, and even the institutional flag. Yeah. And it was gazetted. So when they are being raised, we blow a whistle to alert the people that please stop, there's an activity going on. And there is a drill for raising the national flag. There is a drill. Officers must come holding them smartly. They march to the poles, halt, raise them. After raising them, they are honored. The honor is saluting. And that's all. You know, there is a drill. Then thereafter, a whistle is blown and people can proceed with their normal activities. But now, you say flag hanging in a tree with birds. What does that mean? What does that reflect? It's totally being abused. A national flag? Of late, you can say our uniforms have the national flag. But now, even the people, like for other private security companies, Shirts, they yes, have a flag. they have a flag. Have they been authorized? Because No. that is in the law, It is in the law. a memorial law of 1962. Yes. So something has to come up, and when I raised it, it was picked. I think maybe probably even in other forums it had been raised up, and that's why, like you said yesterday, the presser security brief, it was talked about. I even saw a Twitter of the CDF talking about it, and all that is guidance. All that is what? Guidance to those who we think or whom we know, who we see that are misusing the national flag. This, yes, please. No, proceed. So, You've seen many parties like the opposition. the opposition parties, the NUP. All their rallies, what they have flags, the national flags, flyers. Why is it not with the NRM? Why is it not with the FDC? Maybe NUP is patriotic, as they claim. They say that's patriotism. No. I don't know. I don't know their patriotism. Now, I know they have their party flag and colors. Yeah. Why can't they develop or use something related to that? It is simple. But well, further guidance will be given on that. Okay.
and everything will be brought to order. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.